Twagulako ne ku mafuta gassa mu generator program yeberewo. Ekyo badde okimanyi. Ya kiragale mu kasonda. Fe twagulako amafuta nga tugateeka mu generator program yeberewo ku radio Pirali awo. Abantu bakuwulirize oyagala obeereko. So awo wonna naye tetwasasulwa simanyi ndowooza twetaaga omuntu omukulu ajje atunoonye abamu abaakolanga ensonga akubuuze kiki nga bw'owulira bagamba nti nga gundi tannaziikibwa ani amubanja saagala bakuziike bw'omanya nti gwe ofuga radio Pirali nga nkyabanja ekyo si kirungi. Awo baali baŋŋamba nti bagenda kumpa emitwalo 22 buli mwezi. Wafunayo emyezi emeka? Saasasulwayo wadde ogumu. Awo Suubi FM endaba banjogereza awo bambuulira ne sente ze bagenda okumpa kuba awo nali neeramulaawo nga ndaba bantwala kwa Suubi baali bagiŋŋambye edda ereeta ba Martin Angume ereeta ba Rosias Matovu Joy ba Catherine Kusaasira ebalesenga kyawe bajja kukola bonna ba Immaculate Nabiryo waliwo omulala yagenda jjajja ono kati aliko side za Bukedde eno jjajja Masembe azze mu sports Ahmed Bogere Masembe yalinga director waali ye mutandisi kakati kyenya bamanyi we bakuyita wano we bampita bakubye ekipapula bampandiikira ekyenjawulo bawandiika ebbaluwa nga empita ku radio kuba nabagamba nti mufuti ayinza okunyiiga nti navudde ku ki ku radio kyokka sisasulwa owulira laavu eyo wagifunye oba zaituuni munagifuna mmwe bano simanya Crown Prince munagifuna siifunawo wadde 10 naye ŋŋamba nti njagala nveewo bulungi ng'omuganda bwaga woova tokoze eki kuba manyi nti biyinza okugaana aye nenkola ki bampandiikira tusaba mufuti akute ojja okolere Suubi FM sebo n'omusaala ne baguteekako tugenda kukuwa sente bwezi yalinga contract soko ombuulira omusaala bayiwako emiliyoni 2 kati bambi ali kakadde nga bakayiyeeko sifunanga ku musaala gwe musaala gugenda okusooka nabya akakadde ku lupapula nasooka nenkuba obugere wansi neŋŋanzaani nensitula ebbaluwa neŋŋamba genza tajja gisayininga abalala baliwo bamaneja tebajja bikkiriza nennumba mufuti era kino kyeyankoledde mu bulamu namusanga ku nnyumba abo okwasula ey'oku Supreme nga ne muga otiwa mufuti nti Suubi FM yampise naŋŋamba alhamdulillah tusaaleyo 2 twasaala akeeso aba yali akwagaliza bwagaliza yali nagambye nti yali anjagaliza bakirina tusalayo yakulembedde imaamu tusalayo 2 ntwise engalo mu maaso n'agamba kankukwate mutwe saba Allah kukulembere okole ne mugamba amiina ate okole awo tewafuuka enkomeredde wakuggalire bw'wabaawo awalala awalungi naye nga byonna ofunanga awantu nga waliwo obusiraamu bukolere sente ziyinza okuba tezijja kujjanga wano bwe tubadde naye genda okole naye ojjukiranga nnyo n'okolera ku busiraamu edduwa gye yakola ki oba ŋŋambe nti bisimirira mufuti si kubanja enkoledde nnyo mufuti omubanja si mubanja kati omanyi nebbirayi togibanja fiiki Fik Media omulungi ali ku Fik Media ogamba nti najoli kasenti kimu kitambula bulungi muzikwala Hajji Abdul Mnyamisha fikru wanga nzaaliwo ate twogere ku nsonga ez'enjawulo lunaku lwaleero twagala tukutuuseeko munnamawulire akubuulira embeera obulamu bwayiseemu n'engeri gyayingiddemu amawulire bangi amawulire gano gabalemye okuyingiramu ne basalawo badde ebbali bakole emirimu emirala ye agenda tunnyonnyola nakiddala ekisinze okulemesa abantu ddala abaana abato avubuka okuyingira amawulire obulamu bwe twagala tusobole okuba nga ate tubuulirako ye Hajji Ali tugenda kuba
twogera naye tuwayewayemu nsonga ezimu oba endala. Tamale Henry wamu ne Zaituni Lwasampijja ku lwa Hassan Musa be bali ku kamera. Haji assalamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesimye okuba nange nsanse nnyo okubaako wano. Nsaba ongulize ku balabi ba Fake Media. Tulaba ali ku Fake Media. Njagala nnyo okukubuuzaako nti oli otya ate n'okwebaza abakulu bano. Manyi mu bulamu media etabeezekawo yeno nga Fake Media. Feri gye tuli mizindaalo TV kamera biki waliwo byendaba ne nga no kinene nnyo naye mwebala omulimu guno. Mugasa ettofaali ku ggwanga era naffe ng'abantu netulaba olaba munno ng'alina waatudde waakolera osanyukangako oyisaako engalo mu maaso kyekyo neyanza Alhaji Ali Boxer agenda kweyanjula amannyo olina amayitirivu kituufu abasinga bakola ku NBS amannya ago ekyamaza gasussa obungi mayitirivu era omuntu wagawulira nsaba osooka ogatulambulire mu order osembyeyo nengattu edula Nze Haji Kasujja nsoose neesembyeyo kuba yo title yesembyeyo amalala mbadde nako ndi Haji 2019 nakola hijja. Nze Kasujja Ibrahim Ali Kasujja lyampeebwa muzeeyi yakagenda yakava mu bulamu bw'ensi Haji Kasujja Haji Mungi Sulaimani. Nze Kasujja Ibrahim Ali kakati ago gemanya agandibadde ng'omuntu bw'anoonya ebitabo oba passport yange oba endagamuntu gegaliko Kasujja Ibrahim Ali kati gano kati erinnya lya Boxer nazanyako ku bikonde. Otujja kujjawo. Yes. Nze Kasujja Ibrahim Ali Boxer nanyini figa nanyini ngateedula Professor Majegere figa netunuulira nga buli nyumira nnyo engoye kati nga buli lugoye lwennyambala nga lunyumira kati ng'ate n'abaŋŋamba gwe wafaanana maama wo nga wakulanga omukazi mune nina hipusi nina hipusi kati oli yange neŋŋamba figa eyange tekyuka mbala omusipi ne nga ati kanyongereko akatuli kamu naye nga figa tekoze eki era nwana okukola dduyiro obutabambaala asaagala gira ati awo wenyini bwe twagala tutandikire ati twagala nnyo kujja nnyo wansi eno ozaaliddwa njaga nnyo tutandikire waggulu obulamu ng'obutandise no wansi osomye tutandikire mu bulamu buno bw'otandise secondary awo tutandikira fuluma secondary naye bwe nali mu secondary makati awo yo primary wayiriddawo primary nayiribiramu 3 wagenda amasomero 3 ku Lufuka Islamic nentyayo emiggo kulane nengerako ku atwalako okusomera erimu lyaffe lya busiraamu banna akatuuka bwe ndi nempulira kibooko nga bakukwasa katebe so bakadde bange Sekadimba n'Amiruka-tudde beebo bansomesako ku Lufuka Islamic nengendako ku Buganda Road Buganda Road mami agenda okulaba nga nyinza okulema okukola PLE nansitula nankanyuka ku Shimoni linuma nnyo nti baalisenda teririiwo olaga bifo kinnumera nsonga busonzi waliwo li hoteri erizimbe ddene Kampala Smart Kingdom naye nga bwe nakolera PLE yawo ku Shimoni neŋŋendako ekibuli omwaka gumu ekibuli ekinzigisaawo ntandise okuzanya ebikonde ate nga ebikonde bitandise emyaka emeka ekyo senior 1 otandise eŋŋumi ntandika eŋŋumi nzaagala wakulira mu ghetto Kawempe bwayise Kawempe bwayise ye ghetto yennyini Kawempe wamboga awo bwayise wansi mayuni awo nga we tuli abazebbula be baalinga bakama baffe bakomando mando so naberako ekibuli omwaka gumu Voice of Africa Radio egenda okujja nga ndi kibuli kati nze ndirako ennyo mawulire era gwe ngenda kugamba ebigambo bino ojja kulaba nti mumubonyebonye nze sibonaabona kati Voice of Africa ejja nfuna interest kubanga nali nsoma PLE ne nampijja
nampijja muwala wa mugenzi Uncle Dick Mlima Sempaka. Kati tuba tusoma walinze ne muwala we ngate Uncle Dick Uncle Dick Mlima Sempaka yali ku star ya kafem owa UBC yali wa mawulire. Kati be batusikiriza. Kati ngenda anti tuvaawo tuzanye emizannyo mu radio Uganda mwalinga mu kapapaali emizannyo ku radio. Abantu bawulira miwuli. Abaana bawulira miwuli, abantu bawulira miwuli nenga amaloboozi gaffe baki. So eyo gye tufubutuka kati voice bwejja. Nga nina ekirowoozo kya Kampala kuba mwenkulidde mwembadde. Era nze muntu eyatuulako ku radio nga ndi muto nnyo nga n'abagenyi b'enkyaza bakulu. Oyinza okukkiriza nti mu myaka gye nali n'emito ndi mu siniya esooka natuulako ne akyaliwo yali mmeeya wa Kampala Christopher Yiga ne mukyaza ku radio. Era nina ekye namuggyako nja kikuwa nakyo omanye nti tulina ebintu bye tulina okujja ku bannaffe. Akoko kankakuweerewo namubuuza okkiriza otya nkukyaze n'ogwokubiri n'ogwokusatu kugina emyaka gyendi naŋŋamba nti tonyoomanga muntu yenna, buli muntu alina kyakusingako. Oba muto alina kyakusingako, oba mukulu alina kyakola kyotalina. So mama wange alaba ndooza nga ngenda kutabukamu awo nkyankala n'ebikondolo training nzikolera KBC nva ku ssomero wali nfubutukayo Kibuli bakuba ebikonde ne Kampala yituddukayo nantwala Egombe. Olungira nti munenga ate ndirake nga mbikola. Ate nesibaawo ku misinga class. Era nga n'abasomesa banneewuunya nnyo nti tanavaako wano naye nalina akakodi aka era kensaba kano mu katwale. Nakolagananga nnyo n'abantu abatandikirwako era omuntu omusirikale omufumbi. Nze omusirikale yanziguliranga okumala ndooza omwaka nga mulamba ettaamu esatu ezo nga gulawo neŋŋenda nenkola byenkola nenkomawo nga ndi mu kisulo ekiwulira talina wabula namunnyonnyola n'amanya kyentegeera n'amanya kyenjagala era nantegeera. So muzeeyi agamba katumutwale Gombe. Muzeeyi wange bombi basomera Gombe. Gombe Senior Secondary School. Bankanyuge Gombe nsanga yaji mugagga erinnya lya Boxer werikulire nnyo lijje mawulire eno. Mugagga naye wamusanga namusanga mu 28. Kati zeezo kati gwate tulabika kwaliyo fenna wanza ate natuula 27. Nze naliyo 27 natuula P7. Wali okyali kato naawe buli bali nga nti 27 wali ojje okola ki wali oli naffe nga nvaayo tuvaayo. Kakati tutuuka Egombe nenzigwamu amaanyi nenga kati radio naddayo naye olw'okuba nti waliyo omusomesa nga Mr. Abibu gyali ate aline mu voice. Abibu nga anvuga nandeeta eka ne bampulira ku radio ku lw'omukaaga naye nga ndi mu kisulo Egombe. Olaba omukisa ogwo nti neeri bwe natuukayo nalaba asikaali noono omusomesa nga olumala okusoma ku Friday bwe bba alina okudda eka ate ye programs manager wa voice by then nga so omukwano ogwo so gwe gumaintains okuba nti nyingira mu media ku kaweweevu. Wali ofuna sente nga sizifanako ninga toyina buzi nenga ate nkola by the way nga bawulirira ddala omuntu ali machuwa nenga ndi muto ne batawanyanga buli sawa ne babuuza muzeeyi ni wamuzaala mwaka ki kya muto naye yakula muzibu nnyo nga tayogera wabula nga kyayagala akwatako ki naye noona nnyo radio za muzeeyi eka anjagala mwayogera. Tuwulira Badani Kyaze Dick Mlima Sempaka Mzee Bale Francis yaliko ku Radio Uganda. Yes yaliko gye yava n'ayingira Radio 1. So bwe Egombe eyo emyaka omukaaga bwe giggwako ntuula kati okuvaayo ndowooza nkutambuza bulungi. Nvaayo Egombe naye Egombe nga sinavaayo ekyakaza erinnya lya Boxer mugagga wamusangayo nga Haji Ali mugagga. Nze Ali Boxer Ali Kasujja
waliyo ali semyalo, waliyo ali Chazze ne Lule, omulala baali bamuyita Bakali nga ye mukyotala Ali Bakali. Kakati nga buli ajja tutuddawo ali fena ne tumagala nga n'ekyemu akola ki mwali n'atuyita n'ayita abazadde n'abagamba munoonye nickname mutuma abaana bamu saakuddamu kummagalaza ati mami wange yali mukyalo yali nnyo very funny. Mukyala musomesa ajati gyali yamunje kawempaawo n'agamba owange gwe nsooka I'm the first konze yes ye boxer kubanga ayagala nnyo ebikonde atabizanya wadde nabimuganye erinnya nga likala ali boxer abala kigere abala mutwe simanya biki akagatto waliwo kyejo buli omu n'afuna nickname Haji Ali Mugagga asigala nga main Haji Ali Mugagga nze erinnya la boxer eyo gye likola ki so senior 6 njituulire Gombe ntuula nvaayo ngenda okutuula okuvaayo Nakola arts sciences. Sciences. Arts. Sciences nga ndi musawo. President Museveni geta kuita. Inacha. Nakola arts. Kakati ngenda okuvaayo. Kati olwo voice egenze kula budala zake bw'ojjukira Semakula. Avaayo. Kavuyako naddayo. Yasooka n'avaayo naddayo kati ku phase 2. Waviirayo agenda akwatagana ne basajja balaba batandika radio bagita KIU ejo sajuulirako so wali toyagala jula naye kati bagita musana naye lwaki naye sajuulira wakati wayinayo radio ebuulirwa ekwatemu kakati awo nzija budala zake yali yamanyi nnyo muzeeyi wange amugamba omwana we ayagala nnyo radio naye ku voice waliyo wajja wayinza okuba waliyoko ebikono competition nga bwali omuto muleka gye tukole ki tukole eno ngenda n'abudala zaake KIU tutandika okukolera abasajja balaba sinnafa ku ssente kakati awo jjukira ntandise okutegeera wadde oli mu kukola naye tofunayo wadde ka commission wadde kati ku voice mukulu Sengooba ne agikalisa bwe yakusanga nga mu nsonda bwati ng'agira ati oli otya wali wano ojjebale ali mu Call Society Sengooba nga be bakulira radio kati bwebwo sinnayingiramu nnyo bali yagamba nti bampe ssente tonalaba n'amakulu gaazo sinnagalaba ate baatukuza nnyo nga batugamba nti ekintu okukifunamu ebirungi okubeera successful osooka kulowooza ku kyo nga tonalowooza ku kikivaamu kati oli ku KIU ntandise KIU tukyapye basajja balaba teyatusasula naye ngenda ntandika okubanja abantu be nnakolera kubanga waliwo ne twasayininganga agreement mwami basajja balaba nkyakubanja nakola ku KIU ne tubonaabona ne tutoba amulabako omukulu owa Kampala International University mubanja radio eyo yagitunda n'agiguza Hajat Saida Bumba Saida Bumba n'agitwala Nakaseke bagiyita Musana era etawaanya nnyo olusi Pal FM yali mu 107 katonyeze n'ezigwamu kataye n'ejjira mu 19 1979 eyo Palo kati eri yali 17 katonyeze 7 okulaba frequency eyo ng'egitawaanya so eyo ne tubeerayoko omwaka ndirake nti bampita buyisi lwaki bwe nkwata ku kintu bwe nti nkikola n'omutima ogwo program gye wali okola ku voice gye waddamu okola ku KIU kaakati nva ku voice nkola agafa mu Kampala ne office ya meya kati ate eri natuuka nkola yali tukole yali musaawa muzinnya ku 7 ng'okola drive eyo nga nkola drive eyo yonna nze muntu bawo music wange nenjogera kino nava ddanga ebintu bijja ngenda okulaba bwe mpita kantu nkakwata nemmanya nti Mama Male
zaituni ayambadde akakayo bakakala kikeekamanyi ekyo nga nja kikwata kimbeere muki mwendo. So nakolanga programu eyo era nga nkyazaamu abasuubuzi abakola mu kibuga Kampala. Wano tokyaziza ku meeya? Wano wo olwo sinakyaza ku meeya, mpozi nakyaza nnyo bakansalazi. Awo nakyaza nnyo bakansalazi. Awo meeya yali bafunyemu awo ndooza batandise okugira okujagala z'ensi sebaana basebagala abo nga bali jampejampe. Oli omusajja yali ebintu abitegeera nnyo obula ekibuga ekiki ekyo kyali cool fe abakikuliramu mwe kale mwesiime mwalikoko mu kyalo. So eyo nkola programu eyo kati omwaka gwalinga gumu olwo ngende yevaako eyo ngenda okujoyininga nti ngenda kusoma amawulire nga njagala njabule waawo nkubeeyo kakoosi k'amawulire mangu. Muzadde wange yali tagaagala, yali ayagala education oba genda okole bino ebyokubala ebitabo accounts. Muzeeyo omusajja yakolanga mu Bank of Uganda ng'ayagala mbala ebitabo. Muzeeyi mukyala ayagala nkola obusomesa. Abamu ku bakulu baffe abafamire beebo ba Ajati Saapolo Kaggwa beebo kati bo balabawo future nti bw'onaasoma obusomesa ojja genda wali ewa mwannyoko omulimu weeguli. Era bamu baganda bange gye bali basomesa. Yes, bagenda nga nyina naye nga nze sibyagala nga njagala ekintu eki mawulire. So bwe ntyo nenziruka emisinde mba ngenda okujoyininga tandika okusoma amawulire. Awo Biraali ejja Radio Biraali Mwami Genza mwaka kyoko oba Radio Biraali oba yali 28 kwenzijukira bulungi 27 naye musinya kati 28 kwesogga Biraali. Biraali ngikolera ndoze emyezi gyali 9 era Biraali ani akutwalayo? Biraali antwalayo yali Genza wamusangayo. Genza ye mutandisi waayo Radio Biraali. Omwami oyo waali naye ndooza taliiwo nnyo e Kampala. Mufuti yali yakola Mufuti Mubajji bakati bangi ababiri bali basatu wanono okusatu era oku Supreme kati mbalawo babiri. Neri Supreme Mufuti Siramu bunyuma kakati awo Mwami Genza yali musomesa wa primary. Ajja akwatagana ne mami wange. Mami amugamba omwana nagenda kati akuguka mu radio tandika ne mutabani woyo. Mami Genza ngamba jangu tutandike kuki Radio Biraali. Tuyingira ku Radio Biraali oba kino nkyogero basi kyogera ne kankyogere. Naye kasike nkubuuze awo nova wakuba tofuna musaala naye ogenda n'okola transport wakumbangawo. Nina omukisa mu bantu era naawe nsaba Allah nga nakava ku Kaaba ennaku tezinagwayaana. Nsaba Allah akuwa omukisa mu bantu ate bakwagale ate bakuwe. Abantu nze bafumbanga emmere njabba kumenyera amannya awo abafumbanga emmere oli najja ne dish era nze nina bamami e Kampala nza balinga 10 ng'afumba emmere n'agireeta ku Voice of Africa ng'agireeteddeku oyo bamuyita Ajati Aisha Kironde. Ajati Janati Kyazze restaurant nakulabye agikyazze yali wa Utoda ng'oyo yagindetera ku KIU nga buli lunaku ndya bulungi lanchi nenge emmere balese nki nga nagifumbye just mukwano gwaffe nti muwuliriza waaki ffe tufunye kubawuliriza nga batuteekamu n'ebintu ebirungi. So ku transport kyali kitya? Maama wange nga yagamba ewali omwana okuyimirizaawo future nekyayagala yansupportinga. Yatuuka atya okuva ku timing education n'obwa accountant bwe yali akuwagalako? Mami kati yatuuka abakyala abo bamaama atuuka n'akutunuulira bw'ati
era abaami muwa abakyala chance balowoleza abaana baabwe. Omukyala yantunuliranga bwati nga ngamba nti daddy sigenda kusoma accounts, mami sigenda kusoma education. N'agamba ono tumuleke. Ono mwami mungi ono tajja kubikola. Ye taata asigalawo n'ekibuli kye. N'asigalayo taata n'agaana. Era ye kyagaana yanjagala juzi mabega kawo ndowooza nga ntandise okubeera serebu. Ngalaba erinnya ndikoze eki? Erinnya ndikutte. Buli lwayita agi mungi mutabani waali ku radio. Anjagadde nnyo nga nnyingidde ndowooza yali Suubi FM. Okay. Today wali. Yes. Oliko Birali. Ndiko Birali. Okutugamba. Ogamba either okaleko oba okatugambe. Byali bikono. Ebikono byali bikono. Ebyo nange binako bwini. Bannange banse kule ebikono ku Birali. Naye nga kyo ki mufaaki n'ensi bantu mmwe kankubuulire ono alwana omuntu alwanira nekyatasobola kukola by the way. Yes. Ng'akimanyi bulungi nti Shafiiki akola sports. Ye akola entertainment tebigatta najja n'akulwana ayagala abeere mu kifo bwogo kati nga nze nkola nnyo research wange naye research atali wa computer. Research wange muntu ku muntu nga nze manyi n'okulinnya ne ngamba mami wange olwo mikwano gyaffe abawuliriza batandise okuteekamu ku ssente. Ajja naako mugenyi asooka mita 80 zaidi mugenyi asooka nja mukusindikirako omulaba omusajja oyo. Omusajja oyo ng'ajja n'agamba oyagala gendawa oyagala okukola research tinjagala genda Kalangala ng'akwata emitwalo gye ng'egyo ng'akuvuga n'akutwala ku mmeeri n'olinnya n'ogenda n'omala weekend e Kalangala nodda. Abakubi b'essimu ku leediyo ab'e Kalangala ne batandika okukuba ebyo ebimu ku byankubya ebikono nga nze abakubi b'essimu abapya ennoonya gye mba noonyamu kutuuka we bali n'obatuukako gwe nga gwo nenva nengene Nakaseke n'obeera awo mu kasenta ng'ogenze tolina gw'omanyiyo n'oyogerako n'omuntu omu n'omuganze gundi nkola ku radio Birali. Bane mujje kati ono wa radio Birali ne bakulambuza ne ogira olinyano na taxi ne batema ettooke enkoko nejja waliwo ne bansibira embuzi eruwera kakati nagikwata abasajja ba taxi be bamanyi bagikulugusa ne bagituuse e Kampala naye nga twajja nalaba ngamba embuzi yo yiyo. So ebikono ne bijja bikono awo netujjera tutuko okubanga tukola ndi muŋŋumya mutwe nga tukola nebye twagwako ku Birali mbikubuulireko. Mbulirako awo wennyini kansoka empumulemu ng'ogenda okubimbulira aliko kansoka tuwumulemu katono Haji Ali atuwulira ebyali ku Birali katujje. NFIC Media akyaliko okola kyamaanyi nnyo ddala tukyalina Haji Ali. Haji osemye ng'otubuulira ebiri ku Birali. Birali FM twagikolera naye kyannuma nnyo era kinnuma nnyo paka nakati nti mu Uganda tetumanyi kujjukira abantu bakoledde bintu oba batandisi. Ffe twagulako ne ku mafuta gassa mu generator programu yeebeerewo ekyo badde okimanyi yakiragala mu Kasonda ffe twagulako amafuta nga tugateeka mu generator programu yeebeerewo ku radio Birali awo abantu bakuwulirize oyagala obeereko. So awo wonna naye tetwasasulwa simanyi ndowooza twetaaga omuntu omukulu ajje atunoonye abamu abaakolanga ensonga akubuuze kiki nga bw'owulira bagamba nti nga gundi tannaziikibwa ani amubanja saagala bakuziike bw'omanya nti gwe ofuga radio Birali nga nkyabanja ekyo si kirungi. Mwakanya ku musaala ki? Awo baali baŋŋamba nti bagenda kumpa emitwalo 22 buli mwezi. Buli mwezi. Wafunayo emyezi emeka? Saasasulwayo wadde ogumu. Sente ze baasembayo okumpa bwe nasisinkana mu futi yampa emitwalo 5. Ye kennyini? Naŋŋamba mwana wange kola awo ng'atandise okuyiriba embirigo. Muzaataata busaawo awo yampako emitwalo 5 naŋŋamba kitaawo mumanyi ne maamawo mumanyi nekola kola inshallah inshallah ne tubeezaawo. So
bwe natuuka akaseera oluusi kyengira nensirikira ne ŋŋamba alhamdulillah osanga madaala ne gakutuusa ku kirala. Yes. Yalina obulango yo nga yo radio Biraali yafunako ko obulango obutonotono obutaali bungi nnyo naye teyalina nnyo omanyi ebintu byaffe oluusi kino nkyogera mazima nze njogera mazima myaka gye ndimu n'ebifo mwe ŋŋenze ekifo ky'ensembyeyo gendako kaaba kati njogera amazima nti ebintu byaffe ebiseera ebimu ffe tubyesuulira tetumanyi marketing as Muslim tetumanyi marketing. Radio Biraali yalina abawuliriza nga bangi ate nga bali mu bitundu ebyenjawulo wakati frequency nungi buli omu agyegomba naye nga tebafaayo ng'eri fine kati nga n'abandi badde naye kino nakiteeka ku muntu kukola kyatateekeddwa kukola nti bwana Fiiki nga bw'oli wano nga gw'olina okumaketinga Fiiki Media naye ate nodda mu kulwanagana ne munaffe ali ku kamera nze njagala kola bwoti gira bwoti n'olwoyo n'otagitwala ekintu mukitta kati abandikoze nga marketing ng'oluusi naye ayagala kupresentinga bamuwulire ku radio olwo balaba ffe abantu be tulina balowooza nti buli omu akola ki asobola okukifuna era buli omu yagezaako ku radio awo nga waliwo n'abakola eddakiika 15 yo n'avaako omugenzi Nsereko Mutumba ng'agamba buli ayagala okukola ku radio muleke akole nga tuli awo tuli bangi kati bajja ebintu ne bifiira awo sente ne zigaana. Omukisa gwe nafuna olw'okuba nze nali nsooka kulowooza ku kuzimba kiddako sente tezanjigula ttama mulimu abayigukanga bwagira ati alaba tebikola tebijja n'addukawo naye nze saakerako ku makya kuvaako ku radio kyolw'okuba tebansasudde. Ova otya ku Biraali Suubi FM yenno nawo eyo yennyini kati ate ogenda kizuula nga siwandikangako application. Njagala kumanya Suubi eno bw'ejja okukulaba eyagala okukima ku Biraali bakama abo ku Biraali wasooka bagamba oba wavaawo obuvi nabasiibula obasiibula tebagamba nti wayi tusigala tukwegayiridde baali bawulira nnyo kwagamba baali bawulira nnyo essanyu ng'ofunye w'ogenda okukolera awalala yalinga training school. By the way radio eyo yali yafuuka training school kubanga by then Radio Simba ejjawo na Amina Nabuule Amina Nabuule aba yakavaawo bw'ati waliwo n'omulala baali bamuyita Akiramu oba erinnya ndyerabidde naye Amina Nabuule gwe nasinga okukwata bwe yavaawo bw'ati Simba n'emutwala Suubi Masembe ne Haji Segawo oyo taata wa Hamu ye yali nannyini Suubi baga nti bwe genda ku Biraali ojjeko akasajja oluusi kasula katunula oluusi kasulaawo nga neerabira n'okwerabira nti nina eka gye nsula ng'oluusi nsulaawo yes nga kiki okwagala ng'ate ndaba nti nina 10 ezo kenzirinnyamu enkyasidi kyokka ate enkyaba neetaaga kumpewo nkole ki kati ng'awo ngwawo nga nkeera akasenya weekali esaati njiwanika kasumaali osuzeno mugundi mu muzikiti ndya mu bisimilla nagambye emmere eyo batuwa bisimilla wakisangawo ajati waali maama wa tewagiriiramu ajati oyo naye yatuliisa emmere era nja kusoma edduwa nga nvaawo wano nkubuulira abantu abaatuliisa emmere ajati bisimilla n'omukyalo omulala yali ajati Fatuma Nalubega yali wa Gombe restaurant mu Kiyemba awo oyo naye nga akwata essimu ate n'akubeeka n'agamba mukube ku radio mugambe omwana ajje wano mu Kiyemba alye emmere nga ntambula ngenda ndya emmere nga nkomawo kati ng'ekisinga okunjagazaawo full time manyi konso ya radio ebyuma kyokka sirina ssomero mwe naabisomye yes ye mix naye nga mbimanyi nagambye nti bwe ntunulira akantu bwe nti manya kano kakola kinti kino ako sikajjaako maaso wabula kuzuula buzuuzi kongerako ki oba katoolako ki so awo Suubi FM endaba banjogereza
awo bambulira ne sente ze bagenda okumpa kubaawo nali neeramulaawo nga ndaba bantwala basuubi baali bagingambye dda ereeta ba Martin Angume ereeta ba Rosias Matovjoy ba Catherine Kusaasira ebalesenga kyawe bajja kukola bonna ba Immaculate Nabiryo waliwo omulala yagenda jjajja ono kati ali ku side za Bukedde eno jjajja Masembe azze mu sports Ahmed Bogere Masembe yalinga director wali ye mutandisi kakati kyenya bamanyi we bakuyita wano we bampita bakubye ekipapula bampandiikira ekyenjawulo bawandiika ebbaluwa nga empita ku radio kuba nabagamba nti mufuti ayinza okunyiiga nti navudde ku radio kyokka sisasulwa owulira laavu eyo wagifunye oba zaituni munagifuna mmwe bano zimanya Crown Prince munagifuna siifunawo wadde 10 naye ŋŋamba nti njagala nveewo bulungi ng'omuganda bwaga woova tokoze eki kuba manyi nti biyinza okugaana aye nenkola ki bampandiikira tusaba mufuti akute ojja okolere Suubi FM sebo n'omusaala ne baguteekako tugenda kuwa sente bwezi yalinga contract soko omuwulira omusaala bayiwako miliyoni 2 kati bambi ali kakadde nga bakataddeko nga bakayiyeeko sifunanga ku musaala gwe musaala gugenda okusuuka nabya akakadde ku lupapula nasooka nenkuba obugere wansi neŋŋanzaani nensitula ebbaluwa neŋŋamba genza tajja gisayininga abalala baliwo bamaneja tebajja bikkiriza nennumba mufuti era kino kyeyankoledde mu bulamu namusanga ku nnyumba bwe okwasula ey'oku Supreme nga ne muga oti wa mufuti nti Suubi FM yampise naŋŋamba alhamdulillah tusaaleyo 2 twasaala akeeso aba yali akwagaliza bwagaliza yali nagambye nti yali anjagaliza bakirina tusalayo yakulembedde imaamu tusalayo 2 ntwise engalo mu maaso n'agamba kankukwate mu mutwe saba Allah kukulembere okole ne mugamba amiina ate okole awo tewafuuka enkomeredde wakuggalire bw'wabaawo awalala awalungi naye nga byonna ofunanga awantu nga waliwo obusiraamu bukolere sente zino okuba tezijja kujjanga wano bwe tubadde naye genda okole naye ojjukiranga nnyo n'okolera ku busiraamu edduwa gye yakola ki oba ŋŋambe nti bisimirira mufuti si kubanja enkoledde nnyo mufuti omubanja si mubanja kati omanyi nebirayito otegibanja Fiki kakati tuyingira asayiningako nyingira Suubi FM ntuuka ku Suubi kati kankubulire ngatonda kimbulire mama omutwalidde twasula tusoma dduwa natuuka eka olwo famire banenyumirizaamu nagambye awo nti kati nze sereepu abasigadde basomesa teri abamanyi bayizi babamanyi nze bamanyi bakuba essimu twebaza maama we yakuyonsa ng'eri ebbeeri musiiwa twebaza taata we yakuzaala ng'eri awulira bannaye yatambula nako najjawo lwatandise okunjagala okitegeera so mami namutwalira ebbaluwa n'agamba ogenda kufuna akakadde tye sente ezisooka bwe bazikukwasa bwe ppa jangu wano nkubulira ekyo zikolamu Allah agaziya amakubo ogaggawale konza alhamdulillah naye nga awonna mama tetwaganga tulinagenda ku Suubi amawulire ogasomye amawulire olwo nga tandika ogasoma nina certificate wali muvaaka na certificate wali nagenda ku umukati nensikayo certificate ey'emyezi omukaaga kati nsikayo certificate mbagamba akanga teneki ne diploma kanga tolo olondi serebu bangamba agwe ebibyo byangu ate bagala kunta bagamba omanyi kakati wano ne mbagamba omanyi nakyusaako ko ne timetable y'ebibuuzo sebo exams ne babikyusa kumukati awo kwenze ndi w'amaanyi salamu
baleko ndi bw'amaanyi ne bw'olaba Alliance tula mu Uganda ntwale ku Kaaba twali tugenda kukola papers katono nnyawo sigenda kalwamu twali tugenda kukola papers nga nkola ku biraali kati ng'essaawa za program bwe zituuka nga nina okuba mu pepa ku ssaawa 4 kyokka ku 4 ate nja kuba ku mpewo baakyusa pepa ne tutandika okukola pepa ssaawa 6 abayizi bo bayogera bakkakkana ndi serebu olwo ndiyonze tafubbi kwaliko n'omuwala omulala awo nga wa UBC gyali eyo Lydia nga tuli banene ojja bwoti n'otuuka ate nalinamu ekintu nga buli lwemba ngenda ku ssomero ngulaba bu biscuit oba sweeti ntuuka kamukamu girotiranganakamwoyo munene waffe nze saakola ku kosi waka asa alina obwo budde abaana webali bazaituni akuuta bukusi agamba sayininga so tukola ki ntambula ngenda ku Subi FM ndoza we tugenda ngenda ku Subi FM ntuukayo ng'abantu bonna mwami Masembe baleese tekuli amanyi kompyuta wadde konsono sijerega sirangira sikola ki basembusi we yazanya kawadwa sembusi omumanyi tekuli amanyi kompyuta tekuli amanyi konsono ntuula ku konso okuva ku ssaawa era yeyantandisa ndoza awo entandikira n'okukola ennyo program za early morning nze ntandika ssaawa 10 okukola ne bakuba n'essimu aliboxa kati awo engatta eduula gyeva omanyi buli linnya liina we lijjira bantuuma amanya ku Subi FM engatta eduula etandika etya kuba tebagiraba engatta eduula wetandikira kati awo katono nnyo nali ngenda graduatinga ne wabawo omukyala ali Japan bamuyita Sauda graduation kumukati bamuyita Sauda omukyalo oyo yampereza engatto nga ewetamu ekkola omusonso ogwo engatto nengenda nenjiku ne bankuba ekifaananyi ng'eyimiridde bweti ne baŋŋamba gwe engatto yeeduula nagambye bwe mpulira akantu nkagezesa nze nanyini ngatto eduula kati buli linnya nja kukubuulira gye gava bantuuma amanya nanyini ngatto eduula nage nti buli lwe nayambalanga nga bagamba bano olina figa enyumira engoye erinnya ne linywera majegere olw'okuba nakolanga ekiro n'emisana nga nze beebuuza we neebakira majegere njagala kumanya morning show esaawa 10 ale morning ogikola mpaka saa meka nnya nagikolanga paka 12 kitundu 12 kitundu kati bano bebatandika emmeme gyesula 12 kitundu waliwo abazuukusa bamama Ffe Natete n'omukyalo oyo by the way nje mutwalire yakalabo mama Ffe Natete mama Ffe Natete nkutumiddeko nnyo naawe gy'omunoonyeeko bakuba essimu okuva ku ssaawa 10 kubanze we nazizuukusizanga bwenzigulawo nga mbagamba nti kati ampe essaala omusiraamu mpe edduwa mukatuliki mpe essaala omukristaayo saba buli omu njagala osabe ezo essimu ndoze eddiini zonna nga nzikwata awo ogenda kulya alo salaamu aleikum tusaba Allah akole bw'ati Allahumma amina alo Yesu yebazibwe ogenda okulira mukama waffe ogenda okulira Yesu omwana w'endaaya ogenda okulira Mirembe Maria zonna eddiini nga basaba kati abo abakubi nga 6 mamba koze eki kati nga balyoka bajja okutumira kola ki so abazuukusa abantu baabwe nze ku Subi FM nga ndi muzibu awo ng'abasajja bali mbadde nkugamba nti tebamanyiko naye nga mbeerawo kati jjukira bwe mnyinyuka ate nina okubeererawo bano abakola morning show paka saawa ezo tebagimanyi nze mbateekayo nze mbajjayo nze nkuba obulango kubanga bwatekeera nze nteekaka nze nta amasimu tipu oba wabuwi sayini nti kuliko so nga mbeerawo awo addawo yalinga Sempala Robert kunyaawo nya ku 6 kati oye yali agimanyi Sempala ono atutwala
human rights omumanyi Sempala Robert yes ate wali tanzijidde yoyo Sempala oyo ye ng'akivuga n'atuusaako wano ku mukaaga kati ate mukaaga ku munaana ate nkwatagana ne Catherine kusaasira mukole entertainment tukolaawo ng'atamanyi naye ennyimba sonsekayo Martin Anguma alina okujja paka 10 ate bogere Masemba jawo yakolanga 8 ku 10 ye program kinaye entertainment ngamukigatta mutyawo so oli yakolanga nono n'akola kati nga balina ebyabwe bibateekateeka mu ndowooza nga we byawukanira so nembera ku Ssuubi nenkola ku Ssuubi kati Ssuubi mu 2010 ng'omwaka gunaatera okuggwako ebula emyezi no zange 3 bansasula sente zange tobabanja era omusaala ogwasooka olwagumpa bwe ppa nadduka ewa mami edduwa nejja naŋŋamba ŋŋenda kukwata zino sente tugende tusibe ku poloti obe ng'otandise ogenda gula ettaka mu leediyo eyo era poloti sebo nagigula weewunyemu eyo leediyo ate era abaazimba n'abampa obutegula amabaati seminti biki bonna nabajja omwo nagambye kola emikwano ate egigaba baabo baani ba Haji Yusufu kewayi azze agambye gwe seminti anaazimba wange mugenya asooka agambye nze emitayimbwa gy'empagi zonna yange waliwo omusajja bamuyita Musalamala tumuyita munkubi wa ssimu w'ekalangala omanyi okujja buliti ekalangala n'oziteeka ku lyato nomala n'ozitika kafuso zitwala ekyengera wenzimba akayumba ogwo omukwano ogujjawa kati be bantu so nentuuka yali ndooza yalinga mu Okitoba omwezi gwa 10 2010 Haji Kalimu Kalisa omugenzi Bulayimu Wanga Kibirige BMK abo be batutuukirira ku radio olwo tuli ku Ssuubi batuukirira baani batandika olwo Paala FM mu kutandika Paala FM banoonya abakugu abanene abalungi Kazibu Bashiri Mbazira tuli naye ku Ssuubi Robert Sempala tuli naye ku Ssuubi nange gyendi era bwe bajja bwe bba nga batugamba nti mu basatu bwe mujja ku Paala ebeetandise kati neebaka nzirayo eka ŋŋamba mami nti eno nfuna sente eri sinnamanya sente zengenda kukola ki ofunayo wabula waliwo edduwa eyansomerwa ne baŋŋamba nti ogiranga n'ojjukira n'okolerera ku busiraamu ne bwe ziba tewali sente ekyo bwe nasirika bwe nti kakubulire nno amazima awo nakaabamu ne ku maziga nga ndaba ntandise okubalansinga nta olwo nno keeyongera kali kamwana yes kezeeyongera bayagenda ayongezaamu awo nga nkola byenkola awo neŋŋamba mami bisimilla najja nenkubuulira nedduwa ate era waŋŋamba kolererako ku busiraamu nzikiriza mami ngende nkolere ku busiraamu yaŋŋamba togenda kudda mu biri ebyo otegeseewo kapito yamuyita kapito emugaaninawo akasente ku akawunti akasente ako kajja kunnyambako paka bali we baneeterereza batuwa omusaayi kangende nkole ku leediyo y'obusiraamu eyo osanga Allah mwe yassa riziki n'agamba bisimilla genda kati abakulu ku Ssuubi olwo ŋŋenda obagamba nti ŋŋenda tebakkiriza Ahmed Bogere Masembe n'agaana tekayo resignation nasooka n'agigoba nempandi kati Sempala nina contract ati contract oli mujibulikinga ndi mujibulikinga nenga nkoze ntya nenga no nina ogenda bisimilla ngenda kukola bya busiraamu nvuddewo kansiibule era ffenna twalina contract Kazibu Bashiri Mbazira n'asiibula Robert Sempala n'asiibula ne baŋŋamba nti kati gwe gwosembayo okusiibula gwosembayo lwaki baali baagala gwoba osembayo nze baali oli takisuubira nti nnyinza okugenda ate nga bwe naasiibula bajja kupapala nnyo bano oluusi babaleme bagambe olaba bokisa babalemese era nange nakeera ku makya nensiibula
nasiibula engende wannanyini radio Segawo ne mugamba Haji nvuddewo naye ngenda kukolera busiraamu nangamba bisimilira mwana wange ogenze nti tonkoze mu bulungi bwa yatuterawo sente yatusasula mwaka mulamba ge mazima yatusasula omwaka mulamba abakozi oba muyingizo oba temukola ki oba temuyingizo oyo Haji Segawo oyo Kusubi FM yatusasula nengenda ku paalo ati entandikwa ya paalo nayo yali yambiriko otuuse ku paalo tewali sente wadde ekikumi eki naye wafuna edduwayo okukolera obusiraamu ekyo ntuuka Haji awenye kanzoke mpumulemu otandike paalo kampumulemu ndyoke nzije